Al-Shabaab who tries to attack us must die. There is no mediation on that. Mu mawulire ge tulinawo wetwogereranga amagye g'eggwanga erya Uganda gagobeddwa mu ggwanga erya Somalia oluvannyuma lw'ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba yatwitinze era ng'ategeeza nga bwagenda okuwithdrawinga amagye ge mu ggwanga erya Somalia agabadde gagenda mu maaso n'okukuuma emirembe wansi w'omukago ogumanyiddwa nga AMISOM nga gwetabibwamu amagye okuva mu mawanga ag'enjawulo wabula nga Uganda yebadde ng'ekulemberamu ebikwekweto bino nga balwanagana n'akabinja aka Al-Shabaab. Wuliriza bulungi nnyo. General Muhoozi Kainerugaba yagenze ku mikutu gye egy'enjawulo ng'era bw'omanyi era nga bw'obadde otera ogenda maaso n'okubanga abiraba. Yatwitinze ebigambo eby'enjawulo omwabadde n'okuyisa olugaayu oba okuyisa eggaali mu ggwanga erya Turkey. Mu bigambo by'abadde atwitinga eby'okumukumu ayina we yagambidde tugenda kujja amagye gaffe mu ggwanga erya Somalia. Kekadde tubeere nga tukwata ebyokwerinda bya Somalia tubeere nga tubizza mu mikono gyabwe. Pulezidenti w'eggwanga erya Somalia teyasibye namu. Yagenze maaso n'amutegeeza omukulu amanyiddwa nga Hassan Sheikh Mohammed nti bwe kiba kyetaagisa kujja amagye gammwe wano mugagyeewo. Mu twiti za General Muhoozi Kainerugaba enteekateeka zaabadde nti ku nkomerero y'omwaka gwa 2026 oluvannyuma lw'okubeera nti waliwo kye bayita critical funding shortfalls Uganda egamba nti tejja kweyongerayo nakubeera ng'edeployinga mu ggwanga erya Somalia. Hassan Sheikh Mohammed pulezidenti w'eggwanga erya Somalia n'amutegeeza nti thank you and goodbye, mwebale nnyo era mweraba mwamuka eggwanga erya Somalia tusobola okugenda maaso n'okubanga twerwanako. Wabula waayise akabanga katono ne tufuna amawulire agalaga nti eggwanga lya Egypt lirabika litandise okweteekateeka okubeera nga lirigenda okuteekinga over nga kano kaba kabonera akalaga nti eggwanga lya Uganda liwaliriziddwa okubeera nga lifuluma eggwanga erya Somalia newankubadde nga babakulu bayinza okusigira ekifaananyi nti be basazeewo okubeera nga bawithdrawinga. Bino bigenza okujjeera. Wuliriza bulungi. Gye buvuddeko twakuwa amawulire reports ez'enjawulo ezajja okuva mu nsonda ezeesigika nti eggwanga lya Uganda lyawalirizibwa okubeera nga bawithdrawinga okuva mu bitundu ebimu eby'eggwanga erya Democratic Republic of Congo, provinces ezimu oba ebifo ebimu bye baali bawambye mu territory emanyiddwa nga eya Ituri. Jjukira eno ye wabadde wa deployingibwa amagye ga UPDF mbu nga galwanagana n'akabinja ka ADF era eyo ye waakolebwa n'enguudo ku ssente z'omuwi w'omusolo w'eggwanga erya Uganda. Kakati njagala okutegeeza nga wakayita ebbanga ttono nga Uganda ewaliriziddwa okubeera ng'eva mu territories ezimu oba mu bitundu ebimu bye yali esiisiddemu. Njagala okutegeeza ne mu ggwanga erya Somalia kirabika nga kitandise okuba nga kibalya era mu kadde kano bandi bange essaawa yonna bagenda kubeera nga baamuka eggwanga erya Somalia gye babadde bamaze emyaka n'emyaka nga bagenda maaso n'okukola ebikwekweto eby'enjawulo mu kulwanagana n'akabinja aka Al-Shabaab. Wabula wulira mu bikwekweto bino eby'enjawulo ebibadde bikolebwa wakati wa UPDF n'obubinja obw'enjawulo obuli side eyo mu Somalia, bannamagye b'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces bangi babadde nga bakwatibwa. Abamu nga bakwatibwa mu kubba ebikozesebwa ebibaweebwa okulaba nga balwanagana n'akabinja ka Al-Shabaab. Bangi babadde bavunaanibwa emisango egy'enjawulo era nga ne bannansi mu ggwanga lya Somalia abamu baawulirwako nga bagamba oba ne reports ez'enjawulo zaawulirwako nga zifuluma okuva sayidi eyo nti amagye ga Uganda galiko ebikolobero bye gakola mu ggwanga lya Somalia nti era gatuusizza obulabe bungi nnyo ku ggwanga lya Somalia n'okusinga akabinja ka Al-Shabaab ke bagenda maaso n'okubanga balwanagana nako. Kakati olwalero General Muhoozi Kainerugaba akugambye tugenda kukwata ebyokwerinda bya Somalia tubikwate tubiteeke mu mikono gyabwe tukooye okubeera nga tubayambako n'obuyambi bulabika bukendedde era ng'agezaako okwatakinga eggwanga lya Turkey. Kakati President wa Somalia ye n'amugamba thank you and goodbye, mwebale ate era mweraba. Era reports ne zifuluma okuva mu nsonda ez'enjawulo nga batugamba Somalia has decided to expel Ugandan soldiers who showed diplomatic disrespect towards Turkey. Nti eggwanga lya Somalia lisazeewo okubeera nga ligoba n'okwetakkuluzaako ab'amagye ba Uganda abaalaze empisa ensiwuufu eri eggwanga lya Turkey. Bino byafulumye ennaku nga ziizo eziyise era ngenda kugenda maaso n'okubanga nkuwa nsonga ku nsonga otegeere bulungi nnyo ekigenda maaso mu ggwanga erya Somalia. Nina wano ekiwandiiko ngenda kikuwa tubeere nga tukiyitaayitamu ensonga ogitegeere bulungi nnyo. Amagye g'eggwanga erya Uganda essaawa yonna gagenda kuba nga gaamuka eggwanga lya Somalia ku biragiro oba oliawo ebya General Muhoozi Kainerugaba eyavuddeyo n'ategeeza nti ye agenda kujja amagye ge mu ggwanga lya Somalia. Ye pulezidenti w'eggwanga lya Somalia n'amugamba ezo enteekateeka z'olina ez'okugajjayo nga 2026 ggwako twagala mugajjeyo kati immediately. Eggwanga lya Egypt abangi lyemuyita Misiri ligambibwa okuba nti litandise okweteekateeka lyandibanga lirigenda okuteekinga over. Kino kiraga ki?
Uganda ngekulaga egenda ku withdrawing nti emirembe giringa egigenda gikomawo ate Egypt nekulaga nti eri mu kuwoominga ejje repress nga Uganda wegenda okuva kano kaba kabonera akakulaga nti either Uganda yeringa eri mu kudduka mu lutalo luno oba Uganda eri mu kugobwa mu ggwanga erya Somalia. Jukira nkugambe bino bijjidde mu kaseera ng'eggwanga lya Democratic Republic of Congo ezimu ku territories ezibadde zisisiddemu amagye ga Uganda gawalirizibwa okubeera nga withdrawing ate ng'essaawa yonna waliwo reports ezafuluma nti Uganda yandikola kye bayita total withdraw amagye ga UPDF okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate era mu kaseera ke kamu eggwanga lya South Sudan ekitta abantu ekyaliyo mu bbomu ezaasuulibwa ku bantu ba bulijjo. Report eyafuluma okuva mu kitongole ky'amawanga amagatte United Nations yalagira ddala nti Uganda ye yali emabega ew'ebikwekweta ebyo ebyakolebwa ebyafiiramu abantu ba bulijjo abali innocent. Kakati bino byonna woobigatta bikulaga nti eggwanga erya Uganda lyandiba nga litandise okufundirirwa naddala abali kulembera naddala mu system gye babadde bakozesa ey'okudeployinga amawanga ag'enjawulo ne babaako ssente ze bafuna ne babaako okubeera safe mu obuyinza bwabwe okubeera oba obuyinza bwabwe bo okubeera mu buyinza kwabwe ne kubanga kwongera okuggumira n'okunywera birabika nga bitandise okgenda nga bikendeera. Influence ya General Kaguta Museveni ne gavumenti ye erabika nga egenze etandika okukendeera olw'ensonga amawanga gy'abadde deploying atandise okusindiikirizibwa mpola mpola okubeera nga avaayo. Kano kabeera kabonero kabi nnyo eri gavumenti ya musajja mukulu oyo, kabeera kabonero kalungi nnyo eri bannayuganda naddala abo abakkiririza mu kubeera nti bafuna enkyukakyuka. Kakati wano njagala owulirizeewo nnyo essaawa yonna amagye g'eggwanga erya Uganda gandibanga gagenda kwamuka ettaka ly'eggwanga erya Somalia kyokka mu kadde ke kamu ng'era gandibanga gagenda kwamuka ettaka ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga ne mu South Sudan report yafuluma dda tetunnafuna kiki kigenda bakolebwako kubanga yo report yafuluma ng'eraga nti mu South Sudan Uganda ye yakola ebikwekweto ebyatta abantu ba bulijjo 10,000 nga bwe wabiwulira. Kakati kiba kitegeeza ekitongole ky'amawanga amagatte UN bwe baba baatula ne bafulumya ripooti eyo kati kino kiba kikulaga nti ekigenda okuddako essaawa yonna ajja kulira either sanctions oba ebibonereza ebirala byonna omuli kye bayita diplomatic isolation n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Katuli mu ggwanga lya Somalia ebizibu byongedde okuba nga bijja ebimu nga biva ku tweets ez'omukulu zagenda maaso n'okubeera nga atwitinga. Bino n'ebirala byenkuleetedde njagala obeere ku lutambi luno bino tubikunnyonnyole bulungi nnyo ogende maaso n'okuba nga obitegeera kanzijewo akalango kano then nzije tubeere nga tweyongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna gwe amaze okubeera nga osubscribinga agenda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tuba tukuleetedde ate tubeere nga tweyongera ogenda mu maaso n'okuba nga tubikutuusaako. Tuli ku magye g'eggwanga erya Uganda agali mu ggwanga erya Somalia. Eno mu Somalia baliyo wansi w'omukago ogumanyiddwa nga AMISOM bali mu kulwanagana n'akabinja aka Al-Shabaab. Akabinja kano kagambibwa okuba nti kamaze emyaka nga katigomya eggwanga erya Somalia era amagye g'eggwanga erya Uganda ge gamu ku magye ga Africa ku lukalu lwa Africa agadiployingibwa eno mu Somalia mu kubeerayo tebafunayo bufunyi kwegamba tebagendayo bugenzi byabwe wabula mu Somalia eno waliyo diiru ezifunibwa sente nyingi nnyo gavumenti z'amawanga gano ezideployinga mu ggwanga eryo sente ze bakuba mu ggwanga lya Somalia sente ziwerera ddala ngenda bikusomera awo ogenda kutegeera. Kakati kitegeeza singa baba bagobeddwayo ekisookera ddala baba bagenda kufiirwa sente ezo. Ekyokubiri baba bagenda kufiirwa recognition gye babadde bafuna. Ekyokusatu obuyinza bw'omukulu buba butandise okuhanginga. Ekyokuna jukira mu kaseera akakazigizigi nga ne international diplomacy tennaba kubeera ng'erabika gwa mpuliriza abadde agoberera bino osobola okubitegeera naye nga mukadde kano abantu ab'enjawulo ne reports ez'enjawulo ziraga nti amagye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces bakoze obulabe bungi nnyo. They have done more harm okusinga akabinja ka Al-Shabaab ke bagamba nti ate ke balwanyisa
reports zino eziba nga zifuluma ekika kino buno buba bulabe bw'amaanyi nnyo era essaawa yonna ekiyinza okuddako oyinza okuba nga togenda kukyagala. Wulira. Any Al-Shabaab who tries to attack us must die. There is no mediation on that. My first operations in May was to move and capture Bakara Market. I knew what was going in Bakara. Bakara Market was the financial center of gravity of Al-Shabaab. That's where Al-Shabaab was getting much of its resources to fund the war. I didn't attack Bakara frontal. I first captured the stadium. The stadium was important because it was the headquarters where Al-Shabaab was launching the operation from. I was avoiding collateral damage and also destruction of the properties of the people. And that could make us have good civil military relations with the population. And I had also talked to the business community to tell Al-Shabaab to leave Bakara. If they don't, then we come in. But when we surrounded Bakara, they had no option. It took us about some 3-4 days to capture a distance of about 400 meters. Every house, every room, you fight in a room, you find is in another trench. You have dug a hole in a house, and from that house, another house. You could not sit in that state house in Mogadishu. You can't. You can't even walk in the compound because you'll be shot at. So every time people are in the bunkers, they're down, including the president. The president came and asked me, take me away from here. And it was so touching when the president came to me and said, Paul, take me away from here. Oyo mugenzi mumujjukira Paul Lokech ng'agezaako okunnyonnyola embeera nga bwe yali mu ggwanga erya Somalia. Akatambi ako ndowooza osobola okujjukira ebigambo ebyo nga bigenda maaso n'okuba nga bibaawo. Kakati nga sinnakusomera kiwandiiko kiraga nti Uganda essaawa yonna egenda kuva mu ggwanga erya Somalia. Kitegeeza waliwo byegenda okufiirwa. Era byegenda okufiirwa njagala mbikuwa obiwulirize. Wulira. Okusinziira ku information gye nnina okuva ku sources ez'enjawulo ezitunnyonnyola ebintu bino nga bigenda maaso n'okuba nga bitambula naffe ne tubikutuusaako yonna gy'osinzira ogenda maaso n'okuba nga ogoberera emikutu gino. Eggwanga erya Uganda okudiployinga mu ggwanga erya Somalia eno ddiiro eriko n'akasente. Era obanga obadde ogoberera ebintu bino nga bwe bitambula, abajaasi abagenda mu ggwanga erya Somalia ennamba esinga ebiseera ebisinga bavaayo balina akasente ak'enjawulo. Waliwo ssente ezigabibwa nga allowance nga ziweebwa abajaasi ab'enjawulo era nga ziyita mu ggye ly'eggwanga erya Uganda, then ne baba nga abajaasi bafunayo akasente. Kyokka nga kigambibwa nti akasente ako n'abajaasi bennyini abamu ku bakulu balabika nga akasente bagenda maaso n'okuba nga bakezza. Mu mwaka gwa 2019 waliwo ripooti eyafuluma era nga ripooti eno yafulumira ku biwandiiko eby'enjawulo nga batugamba Uganda received 42 billion Ugandan shillings for UPDF soldiers operating in Somalia under the African Mission in Somalia, AMISOM. Uganda mu mwaka gwa 2019 zalingana ku mwezi 26 omwezi ogwokubiri bafuna obuwumbi 42 olw'abajaasi baayo okubeera nga badiployibwa mu ggwanga erya Somalia. Kakati ebyo ezo ddiru bwe zityo ziba zigenda maaso n'okuba nga ziyimirira era obunkenke buba buyina okweyongera. Kitegeeza Uganda okuwithdrawinga mu ggwanga lya Somalia si yeebeera efunamu wabula ebeera efiirwa. Wuliriza. Ugandan soldiers deployed in Somalia under the African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, AUSOM, which replaced the previous ATMIS mission in January 2025, typically and a gross monthly mission allowance. Uliriza bulungi nkulaga sente bana Uganda ze bafuna amagye g'eggwanga erya Uganda ze bafuna okudiployinga mu ggwanga erya Somalia. Era nga bw'owulira nga bakugamba nti tugenda ku withdrawinga, njagala okutegeeza si be baba bafunamu wabula baba bali mu kufiirwa. Uganda ekwatira ddala akasente bakugamba batya amagye ga Uganda oba amalala gonna. Ulira sente ze bafuna nga monthly gross monthly mission allowance. Guno si musaala wabula mission allowance, buli mission gye bakola. Kakati wano teweewuunya nnyo omukulu nga ganti waliwo ekikwekweto kye tugenda okukola mu ggwanga lya Somalia, waliwo obulumbaganyo obukoleddwa, tugenda kukubagana ekyo ekikwekweto kyokka kibaako allowance buli lwe kikolebwa. Bagiyita gross monthly mission allowance ya $828 approximately obukadde nga 3 obwa siringi za Uganda. Omusirikale w'eggwanga erya Uganda oba omusirikale ali wansi w'omukago guno gumanyiddwa nga African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, AUSSOM. Newankubadde ng'omusala tegwogeddwa, gross allowance ya $10,000 US dollars
the original rate, naye sente zino baazisala ne zidda ku $8.28 European Union mu mwaka gwa 2016. Bwe kityo bwe kyatandika. Kigambibwa nti the Ugandan government typically deducts $100 to $200 for administrative costs such as training, uniforms and pre-mission expenses. Uliriza omujaasi afunye sente ziri $8.28, government emutema $100 nti zino bagenda zeeyambisa mu training n'okugula zi uniform ne expenses endala ezigenda maaso n'okuba nga zikozesebwa oba nga zikolebwa ku bajaasi bano abadeployingibwa mu ggwanga erya Somalia. Okusinziira ku reports ze nnina wano, soldiers generally receive between $628 and $728 net per month, which is paid in addition to their standard UPDF salary back home. Amagye oba abajaasi buli mujaasi bwe bamuwa ebitongole ebyenjawulo omuli ne European Union omukago gwa Bulaaya bwe gukwata $8.28 ne baziwa omujaasi omu, Uganda emutemako $1 wakati w'ekikumi n'ebibiri. Kitegeeza omujaasi afuna $1 wakati w'Olukaaga 28 n'Olusanvu 28. Mbu sente zino z'ogatta ku musaala gwafuna ng'omujaasi wa Uganda ewaka. Teweewuunya nnyo lwaki ab'amagye abamu babadde nga bawulirwako nga balaga baagala nnyo okugenda e Somalia kubanga waliyo akasente. Ate jjukira n'abakulu bakugambye babatemako akasente, kitegeeza tebasobola kukkiriza kweyagalira kuva mu ggwanga erya Somalia nti ba withdrawing. Tukyagenda maaso. The mission is not primarily funded by the United Nations but rather through a partnership of international organizations. Wuliriza ebitongole ebiwa sente amajege ag'enjawulo aga deployingwa mu ggwanga lya Somalia omuli n'aga Uganda. Waliwo ekitongole ekya Bulaaya eky'omukago gwa Bulaaya, European Union, eno gye bayise primary finance ewa kye bayita allowances and stipends. Era sente zino zireetebwa nga ziyita mu kitongole kimanyiddwa nga African Peace Facility oba European Peace Facility to the African Union. Kitongole kya mawanga amagatte, ekitongole kya African Union, omukago ogwa African Union gwe bayisaamu sente ezo. Ekitongole kya UN ekyamawanga amagatte primarily funds logistics including food, transport and equipment reimbursement through the UN Support Office in Somalia. Uliriza bulungi simanyi oba wano mutegeerawo nnyo. Ekitongole ky'amawanga amagatte kye kiyambako okugula emmere, transport n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo omuli equipments ezikozesebwa na biki byonna. Kyokka ate wali waggulu baakugambye gavumenti ya Uganda yetema $1 wakati w'ekikumi n'ebibiri ku buli mujaasi nti zino zakubayambako mu kufuna bikozesebwa obaolyawo ne training. Kakati ate ebimu ku bikozesebwa wano bakugamba ekitongole ky'amawanga amagatte kiproviding ebintu ebyo, transport, mmere, biki n'ebirala. Ekitongole omukago gwa Africa oba African Union manages the mission and is responsible for distributing funds received from donors to troop contributing countries like Uganda. Omukago gwa African Union gwo munnango omulimu gwagwo gwe guli responsible ku bino ebyokudistributing emmere, obuyambi ne sente ziba zibaweereddwa okuva mu mikago giri emirala egigenda maaso n'okuba nga giyambako. Ne other partners nabo babaerawo nga bayiwawo omusimbi, eggwanga lya United Kingdom, eggwanga lya United States of America, eggwanga lya China, Japan, bwe lityo n'eggwanga erya South Korea. As of current funding status, as of early 2026, the mission faces significant financial strain. Uganda is reportedly owed approximately $34.5 million in arrears from 2022 to 2024 period. While the UN Security Council extended the mission's mandate through December 2026, it has expressed deep concern over chronic underfunding. Uliriza byebigambo General Moses Kainerugaba yavuddeko n'atweetinga n'agamba nti balina kye bayita underfunding, sente tezikyajja. Tewali amanyi nsonga lwaki sente tezikyajja, wabula ate wano bakugamba Uganda ebanjibwa erina arrears za bukadde 34 n'emitwalo 5 eza $. Kakati onaawulira bino biri mu ggwanga lya Somalia.
agenda maaso n'okubanga otegeera bino ojja genda maaso n'okubeera nga otegeera. Njagala okutegeeza nti wano gavumenti eba egenda kubanga efiirwa oluvannyuma lw'okuba nti zino gains egenda kuba tegenda maaso nakubanga ezifuna bagenda kubanga bafuwe singa akaseera akazibu ennyo singa kino kigenda maaso n'okubanga kiyimirira. Kakati wuliriza, njagala wano nkuyitire mu kiwandiiko ekikakasa butya amagye g'eggwanga erya Uganda bwe gayinza okubanga gagenda essaawa yonna okubeera nga gaggyibwa mu ggwanga erya Somalia. Wuliriza. Somali president responds. President w'eggwanga erya Somalia yarespondinze ku bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba ebyoku withdrawing amagye mu ggwanga erya Democratic Republic mu ggwanga erya Somalia. Somali president responds to General Muhoozi on UPDF deployment. Thank you and goodbye. Nkugambye president w'eggwanga erya Somalia omukulu amanyiddwa nga Hassan yariplayinze General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba Muhoozi yatweetinze ng'agamba tugenda kujja amagye gaffe mu ggwanga lya Somalia. Omukulu n'amugamba thank you and goodbye. Nga bagamba Somalia's President Hassan Sheikh Mohammed has said Somalia could now take charge of its own security and should bid farewell to Ugandan troops, signaling a potential shift in one of the Horn of Africa's most critical security partnerships. Nti President w'eggwanga erya Somalia yategeezezza ensi nga wakati bwe balina obusobozi okulaba nga beeyamba bokka mu nsonga z'okwewa ebyokwerinda, mu nsonga z'okwekwasaganya ne security yaabwe, era n'ategeeza General Muhoozi Kainerugaba nti kakati keekadde tusobola okubasiibula ne mutuviira ku ttaka ly'eggwanga erya Somalia ne mugenda mu maaso n'okuba nga mukola ebyammwe. Bino yabyanukudde General Muhoozi Kainerugaba mu tweet gye yabadde atwitinze. Era mbu wano ne wabaawo kye bayise potential shift, wandibaawo enkyukakyuka essaawa yonna mu nkolagana wakati w'eggwanga lino Horn of Africa nga l'eggwanga lya Somalia n'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuba ti bino ebyogerebwa era by'owulidde bigenda maaso n'okuba nga biteekawo embeera. We should tell the Ugandans thank you and ma salam. Nti tusobola okugamba bannammwe amagye gammwe aga Uganda mwebale nnyo era mweraba kubanga kati mukadde kano tusobola ogenda maaso n'okuba nga twekwasaganyiza ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya Somalia nga bwe kiri nti era kuva dda nga ffe tubyekwasaganyiza. Wuliriza. The remarks delivered during Somalia's Armed Day this past Sunday came a day after Muhoozi Kainerugaba threatened to withdraw troops and cut diplomatic ties with Turkey within 30 days, citing tensions over roles and recognition in Somalia. Jukira ebbanga lyonna eggwanga lya Turkey libadde teriri nnyo mu nsonga zino. Kyokka ate mu kaseera akatali keewala eggwanga lya Turkey nalyo liringa eryayingidde mu nsonga za Somalia. Kandowooza oba Uganda neerabanga abali mu kugiryawo. Omukulu n'agamba nti tugenda kujja amagye gaffe mu ggwanga lya Somalia oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga lya Turkey era yalagidde nti okuyimiriza enkolagana wakati wa Uganda ne Turkey to cut diplomatic ties. Kakati bino ne bimuviirako okuba nti ate Somalia yabadde n'omukolo gwe babadde bategeka lwe bayita Somalia's Armed Day ku Sunday. Era ebyo bwe byabeereddewo pulezidenti wa Somalia we yakozesezza omukisa ogwo. Jjukira pulezidenti ono aba agenda kwogerako eri ensi ku mukolo ogwo, era bwe yasituse okwogera n'akitegeeza lunwe nti tusobola okubagamba oba mwagala kugenda mugende, mwebale nnyo era mweraba, tusobola okwekwasaganyiza ebisigadde. Kyokka ate nga yakamala okwogera ebyo ne tufuna reports eziraga nti eggwanga lya Egypt ate ddyo liri mu kweteekateeka lyandibanga ddyo ligenda kudeployinga. Kano kaba kabonero akalaga nti oba oliawo Somalia ebadde tennaba kwetengerera, naye wandibanga waliwo pushing factors ze tusobola kulaba, oba wandibanga waliwo obubonero obulabika obunnyonnyola obutalabika lwaki amagye ga Uganda gandibanga gajja kuggyibwa mu ggwanga erya Somalia ng'era bwe kiri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Uganda, through the Uganda People's Defence Forces and the African Union Transition Mission in Somalia, has been central to Somalia's stabilization for over a decade. Amagye g'eggwanga erya Uganda gano ge mulaba wansi w'ekitongole ekya Uganda People's Defence Forces wamu n'omukago ogumanyiddwa nga African Union Transition Mission in Somalia be bamu ku babadde abasaale ennyo mu kukuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia. Era nga bwe nkugambye ate era nga bw'okimanyi kakati mukadde kano galabika amagye gali mu kubeera nga gasindiikirizibwa gabeere nga gavaayo, waliwo ensonga. Its troops have led a frontline combats against Al-Shabaab, secured Mogadishu and protected strategic assets including this airport,
seaport and diplomatic zones. Security analyst Rashid Abdi said Uganda's presence remained indispensable despite Mogadishu's assertive turn. One must, however, be careful against reading too much into rhetoric by all sides. Ono omu ku ba analyst ab'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga lya Somalia ameddwa nga Rashid Abdi yafuddeyo n'ategeeza nti ekyamazima sayidi zombi zirina okukwatagana kubanga Uganda kale etuyambyeko naye ate nabo tebalina kwogera arrogantire. Kati ate naffe tetulina kubaddamu arrogantire kubanga amawanga gonna buli omu akyetaaga munne nti era Somalia esurvivinze nnyo olwa UPDF. Uganda erina amagye mu ggwanga lya Somalia agasukka mu 1,200 nga gano gali mu ggwanga lya Somalia nga ku gano olwo kye bayita over 80,000 soldiers under bilateral arrangements and about 4,500 ATMIS. Jukira gino mikago gya njawulo wansi w'emikago egy'enjawulo gye bagenda maaso n'okuba nga balwanyisa akabinja ka Al-Shabaab. Kakati Uganda egambibwa okuba nti erina amagye. Kati eggwanga lya Turkey okuyingirawo oba okweyongera amaanyi mu ggwanga lino kyaleetedde General Muhoozi Kainerugaba okutwitinga ng'agamba nti ebbanga lyonna tubadde tukolagana n'amawanga naye ng'amawanga gonna ge tubadde tukolagana nago eggwanga lya Turkey teribaddeemu. Yagambye bw'ati, I fought in Mogadishu by myself for 4 years from 2007 to 2011. Mbunze nga Muhoozi Kainerugaba nalwana mu ggwanga lya Somalia mu kibuga Mogadishu okumala emyaka 4 wakati wa 2007 ne 2011. Amawanga gokka agaali gatuyamba yali Amerika, Bungereza ne Bufalansa. Kyokka oluvannyuma 2011 Turkey nayo nejja n'ebyeyingizaamu. Agamba nti nkakasa babadde nga beekwese na mutooya abo abasajja ba Turkey kakati banonye eki. Kakati oluvannyuma lw'ebigambo ebyo ne wabaawo era ekiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogumu nga kigamba bwe kiti, Somalia has decided to expel Ugandan soldiers who showed diplomatic disrespect towards Turkey. Somalia is demonstrating its manhood. Eggwanga lya Somalia ligobye amagye ga Uganda just okudisrespecting eggwanga lya Turkey. Kakati Somalia etandise okulaga obusajja bukulu, etandise okulaga nti erabika etandise okubanga ekula esajja kula okuva mu bintu ebyenjawulo nga bwe babadde bagenda maaso n'okubanga bagirowoozaako. Kakati wuliriza, Turkey egambye okuba nti yavuddeko obuzibu ate nga si kyekyokka. Turkey has expanded its footprint in Somalia through military training, infrastructure investment and the control of key economic assets such as the port and the airport. Eggwanga lya Turkey ensonga lwaki ligambye okuba nti lyaleese obusungu mu basajja bakulu. Turkey yayingidde mu ggwanga lya Somalia n'amagya, yayingidde mu Somalia ne ssente. Era gavumenti y'eggwanga erya Somalia erabika eri wiringi nnyo okukwatagana n'eggwanga lya Turkey wamu n'eggwanga lya Egypt olw'ensonga nti bo balina akasente bakateeka mu ki. Turkey egambye okuba nti mu kuyingira mu ggwanga lya Somalia ekisooka bo baleese military training. Bo tebagenda ku deployinga wabula bagenda kukwata obukodyo obw'enjawulo babuwe amagye ga Somalia, babawe obukugu obw'enjawulo babe nga basobola okweyamba. Turkey egenda kuinvestinga ssente mu kye bayita infrastructure, egenda kuzimba enguudo, malwaliro n'amasomero mu ggwanga lya Somalia. Turkey egenda kucontrollinga economic assets ez'amaanyi omuli emyalo wamu n'ebisaawe by'ennyonyi. Kati wano obuzibu bwe bwavudde nti Turkey bw'egenda maaso n'okukola bino kitegeeza egenda kuyamba Somalia okubeera nga yeerwanako eri wabubinja bw'abayeekera. Kakati awo waliwo zi gavumenti eziba zigenda okufiirwa wano baba bagudde mu mulyo. Turkish firms dominate many of the commercial opportunities linked to Somalia's reconstruction, reinforcing Ankara's position as a leading partner. However, Abdi said tensions may have been sharpened by battlefield dynamics. Ugandan troops did the heavy lifting, he said, of recent operations, noting Turkish forces provided aerial support but did not deploy ground troops. Nti n'abamu ku ba analyst batuuse okugamba nti wadde kale bino biri bwe biti naye ate Uganda eyeewo nnyo omubiri. Kati Uganda saawa zino eringa esigadde ku bya sympathy, eringa esigadde ku by'okugisaasira ti bannange eyeewo omubiri, naye nga yo Turkey eyingiddewo nakasente. Ate ng'okimanyi bulungi nnyo nti sente weekuba egonza. Eggwanga lya Turkey litabudde ebintu olw'ensonga wano bakugambye Turkey nti Uganda wakiri ebadde deployinga amagye gaayo ku ground, naye ate Turkey
tedeployinga kale badde tuyambako ngetuwa ku technology atuyambako era badde ekola nnyo kibaita aerial support ebadde bawe ennyonyi ebawe emizinga egikuba na buli kimu. Kakati ate Uganda yebadde deployinga kibaita ground troops amajaga badde galwanira ddala. Kakati ate balaba Turkey etandise okutwala ebintu obolyawo Uganda byeyanditutte mu ggwanga lya Somalia. Kati wano obuzibu bwandibanga bwe bwavudde. Ugandan officials have also expressed frustration over what they see as disproportionate recognition of Turkey and other non-African actors, while African troops contributions are downplayed. Ntirane Uganda uliriza kuno kwabadde kumera kasajja. Ntirane Uganda baraze obwennyamivu n'obweraliikirivu ku ngeri eggwanga lya Turkey gye bali mu kulisuusuutamu n'okuliricognizinga n'agamu ku mawanga amalala ate agatabaddeewo nnyo. Jjukira nkugambye teweerabira nti ne Egypt etandise okuwoominga yandibanga egenda kuyingirawo mu ggwanga lya Somalia ebeeremu ku abo abagenda okukuuma emirembe. Kigambibwa nti Uganda si nsanyufu era ekisinza okuvaako obuzibu kwe kulaba nti n'amagye gaabwe galinga agatasiimiddwa naye teweerabira nti gabadde gaweebwa akasente nga bwe nkugambye gye buvuddeko era nga bw'otegedde. Kyokka ng'ekyewuunyisa wano mu ggwanga erya Somalia era Uganda egambye okuba nti yemu ku mawanga agabadde gatukola n'ebikolobero. Bannansi batuuse okugamba nti amagye ga Uganda kituufu galwana naye ate galina ebikolobero bye gakola ebikyamu oboolyawo nga bisinga n'ebya aba Al-Shabaab betugenda maaso n'okubanga tulwanisa. Era ebimu ku bikolobero ebyo byatuuka n'okuleeta abamu ku bannamagye ba UPDF okubasiba emyaka egiwererako ddala oba okubasalira ebibonerezo ebikakali. Baatuukanga okutunda amafuta jjukira nkulaze bye babadde bafuna. Kakati amafuta agamu baagatundanga, ebyokulya ebimu baabitundanga. Baakolanga ebikolobero bingi nnyo ebyabaviirako abamu n'okusibwa. Court is in session. This is the first trial conducted by the Uganda's People Defence Force. The soldiers, including senior commanders, are accused of illegally selling military supplies out of an abandoned garage in Mogadishu. So 4 vehicles, 3 soft skin, 1 armored, left the base camp without any clearance, carrying fuel up to almost 15,000 liters. Took outside, started dumping the fuel to a local dealer of fuel, with intentions of selling the fuel for their personal interest, not for AMISOM. That was a crime. You don't leave the camp without authority. The court has had evidence against the accused. This Ugandan commander has been demoted from the rank of a major to that of captain. He's said to be deported to Uganda to serve a 1-year jail term. Once they're convicted, the soldiers will stop receiving any salaries or allowances from the African Union. Authorities want this case to serve as a warning to other troops. So it was a racket of over 18 soldiers. So all of them were brought and charged. So we want it to be clear to all Ugandan soldiers who are in Somalia, who are in Central Africa, who are in Sudan, who are in Ungu, that you commit a crime, you will be charged, and everybody back in Uganda must know that. The 22,000-strong African Union force has been helping Somalia's government battle the Al-Shabaab militants for the past 9 years now. However, Somalia's government says that the illegal sale of the illegal sales of military equipment by the Uganda People's Defence Forces soldiers ekyo kyekimu ku byavaako obuzibu nti mu Somalia Uganda babadde bagimanyi mu ebyo era ebadde emanyiddwa. Wuliriza, abamu ku bajaasi baatuuka n'okusalibwa n'okutemebwa ziranka zaabwe. Kati nga kigambibwa nti bino byandibanga bye bivuddeko obuzibu amagye ga Uganda gayinza okuba galete galina mpisa babbi n'ebirala ebifaanana bwe bityo nga byandibanga bye bibaviiriddeko obuzibu okubeera nga bagobwa mu ggwanga lya Somalia. Nga kakati we twogerera eggwanga lya Turkey lye riri highly favored ekisinza okunyiiza abakulu n'okubameza akasajja era ne wenjogerera okuvaayo kulabika kugenda maaso n'okuba nga kuteekebwa mu nkola. Wuliriza bulungi nnyo. President w'eggwanga lya Somalia ye yavuddeyo n'abategeeza tabayinaako obuzibu oba muvaawo muveewo. Newankubadde mukoze kinene nnyo kale tetwagala tetwesibe ku ekyo. Somali President tells Uganda we can manage our security. Thank you and a goodbye. Somalia President Hassan Sheikh Mohammed comments on Uganda troops presence in Somalia a day after Uganda Army Chief Muhoozi Kainerugaba launched
a blistering attack on Turkey and threatened to pull out his troops from Somalia. Bino ebigambo bya president w'eggwanga lya Somalia byazze mu kaseera nga wakayita olunaku lumu oba essaawa mbale General Moses Kainerugaba ayise ebigambo ebiyisa olugaayo mu ggwanga lya Turkey olw'okubeera nti eggwanga lya Turkey nga bwe nkunnyonnyodde kakati president w'eggwanga lya Somalia yamanyi kyayagala era amanyi ku Uganda ne Turkey nsi kijasinga okwetaaga nti fine kale Uganda ekoze eyambyeko naye ate ono tosobola kumusinga era tojja kumuyisa mu maaso. Kakati wuliriza. Somali president acknowledged Uganda's contribution to Somalia, thanked their sacrifice fighting alongside the Somali army. Ya acknowledginze contribution ya Uganda eri Somalia era n'abeebaza okwewaayo n'okulwanirira emirembe mu ggwanga lya Somalia wamu n'amagye ga Somalia. He concluded by saying Somalia National Army was now able to take over security duties of the country and it was time to bid Uganda farewell. Nti kakati newankubadde mutuyambyeko akabanga akatono twagala okubategeeza nti ke kaseera amagye g'eggwanga lya Somalia gabeere nga gekwasaganya ensonga zaabwe babeere nga Uganda tugisiibula etambule tuviire. We should tell Ugandans thank you and ma salam. Nti ekigambo kino mu Luwarabu kya mu Luwarabu era nga kitegeeza nti bye bye kyekyo kye baategeezezza eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'ebigambo bya General Moses Kainerugaba bye yayogedde gye buvuddeko. Kyokka nga kigambibwa nti guno si gwe mulundi Uganda gwesoose okugobwa oba okulagira okuva gwesoose okulagirwa okuva mu ggwanga erya Somalia. Kino kyali kibaddewokko gye buvuddeko ekitongole ky'amawanga amagatte kya odalingako amagye g'eggwanga era okwamuka ettaka ly'eggwanga erya Somalia. Last year, the United Nations Security Council resolved that African Union Transition Mission in Somalia, ATMIS, should start withdrawing their forces from Somalia and hand over to the Somali National Army. The implementation of this move was supposed to start before the end of June this year. Indeed, Uganda and other countries have complied to this directive. UPDF spokesperson of ATMIS in Somalia, Major Peter Mugisha, says Uganda has withdrawn her first batch of 400 soldiers, expected to arrive in the country any time from now. Yesterday, but one, that is on 29th, the first phase has seen that UPDF has reduced by 400. But what we have done is to implement the number that was given for the first phase drawdown as 400, and also handing over these forward operating bases, the three. Major Mugisha says they have withdrawn from Markar Ayub, Arbao, and Al Jazeera 1, which has been housing the military school called Geno Dagabadan Training School. These positions have now been handed over to the Somali National Army. Our UPDF instructors have been conducting various training disciplines in terms of route search. Other countries like Ethiopia, Burundi, and Djibouti have also done the same, as directed by the United Security Council. Another batch of 3,000 soldiers are also expected to be withdrawn by September this year, until the final batch expected by December 2024. And then we are looking forward to also participate in the withdrawal of more forces in September. Last month, the UPDF forces in Somalia suffered their worst attack by the Al-Shabaab, which claimed 55 dead. Major Mugisha added that they were following protocol, even in the face of fears that the withdrawal would jeopardize the security of the Somalis. Ours is to execute what we have been given as been mandated. If at all they say we draw down a certain number, we shall go with that. The UPDF is confident that they have trained a sufficient number of soldiers to join the Somali National Army to counter the Al-Shabaab terrorists. We have been training and we are still continuing on training the Somali security forces so that they gain the capability and the capacity. Meanwhile, the UPDF today passed out 2,000 new recruits into the Somali National Army at Butiaba in Wantembo Barracks, Bulisa district.
The Somali Minister for Defense Abdul Kadir Mohamed Noor applauded the Somali National Army recruits for choosing to defend their country and its people. Each of you graduating today are enforcing our army, bringing your outward, fulfilling our vision of Somalia at peace. He urged the newly trained recruits to remain loyal and defend Somalia. The minister commended the Ugandan government and other partner states for standing with Somalia in its pursuit for peace and stability. Ebyo biwulidde kakati njagala okutwala mpola mukadde kano nga bwe gwali olubereberye na kaakano na bulijjo. The Uganda People's Defense Forces are preparing to withdraw completely from Somalia. Baali balagiddwa ku withdrawingako partial withdraw. Kakati mukadde kano tugenda ku kye bayita withdraw completely from Somalia. Essaawa yonna Uganda yandibanga egenda kuva mu ggwanga lya Somalia amagye gaabwe gandigibwayo. Newankubadde ng'owulidde bagamba ti bo baali bamaze okubanga batraining abajaasi abamala abagenda okuyingizibwa mu ggye ly'eggwanga lya Somalia. This follows recent social media posts by Uganda Chief Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba and a formal response from Somalia President Hassan Sheikh Mohammed nti bino eby'okuwithdrawinga total withdraw bijjidde mu kaseera babizze oluvannyuma lw'amagye g'eggwanga erya Uganda okuvaayo ne googera jjukira aduumira amagye nga General Muhoozi Kainerugaba statement gy'abafulumizza bagitwala nti ye statement ya Uganda oluvannyuma lw'ebigambo by'amagye ga Uganda bye bategeezezza nti bandibanga bagenda kuwalirizibwa okuwithdrawinga mu ggwanga erya Somalia. Kakati mukadde kano bitandise okubanga biteekingibwa ebiseera ebisinga omuntu akugamba nti bino ebigambo bibeera biteekingibwa serious. Kakati gwoba obirabanga ebyokusaaga kekadde otandika okukkiriza era n'okutegeera nti ejjere eggwanga erya Uganda likiikirirwa omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba kubanga ye muduumizi ow'oku ntikko ow'amagye gano bakye tuyita CDF commander of Defense Forces. In late January 2026, General Muhoozi posted on X that after 19 years in Somalia, Uganda intends to withdraw very soon. By February 2026, he clarified that the withdrawal would happen by the end of 2026 if critical funding shortfalls were not addressed. Uliriza bulungi nnyo. Omuduumizi w'amagye g'eggwanga erya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, mu mwezi gye buvuddeko mu mwezi ogwa January yavaayo n'ategeeza nti singa mugenda maaso n'okuzalawa ne mubanga funding okugamba sente ezijja jukire sente ezijja nga zitemeddwa sente zikendedde tezikyatuuka bulungi nga tofuddeyo kubiri kyoba n'abamu ku bajaasi babadde bazikozesa bubi. Yagamba by January 2026 nti oluvannyuma lw'emyaka 19 gye tumaze mu Somalia tugenda kujjayo amagye gaffe essaawa yonna singa critical funding shortfalls tezibeera addressed. N'alowooza abasajja bajja kutya. Mu February n'addamu n'akiralifying era n'addamu n'akikakasa by February 2026 nti kati nsaze nawo ku nkomerero y'omwaka gwa 2026 tujja kujjayo amagye gaffe. Kakati njagala okutegeeza abakulu bamugambye ab'e Somalia nti kakati tolinda ku nkomerero ya 2026 tolinda ku nkomerero ya mwaka guno kumala kuggwako twagala okwata amagyeego ogajjeyo olwaleero luno bwekibanga kisoboka ekyo kye twagala okole. Kwata amagyeego mu ggwanga lya Somalia ogajjeyo saawa eno era twebaza nnyo Uganda kyekoze naye ate tetujja kubeera ku ekyo mukwata amagye gammwe gave ku ttaka ly'eggwanga erya Somalia ffe tugende mu maaso n'okuba nga tukwasaganya emirimu gyaffe n'ensi yaffe nga Somalia. On April 12th, 2026, President Hassan Sheikh Mohammed officially thanked the Ugandan troops for their decade-long sacrifice. He stated that the Somali National Army is now ready to take full charge of the country's security and bid the Ugandan ma salam or bye-bye in brackets. Nti President w'eggwanga erya Somalia ye kakawaŋŋamudde olwalabye tweet za General Muhoozi Kainerugaba yamugaye kaakati gwe musajja gwe mweraba mwebale era mweraba. Oba obadde osubira response ndala response yange eri nti mwebale ate era mweraba ettaka ly'eggwanga erya Somalia mubeere nga mugenda maaso n'okulyamuka. The withdrawal timeline reportedly accelerated following Muhoozi's social media posts criticizing international partners like Turkey and threats to cut certain diplomatic ties. Nti eno withdraw y'amagye g'eggwanga erya Uganda okuva mu ggwanga erya Somalia nti ebadde si yakati nga bwe yakugamba nti ku nkomerero y'omwaka guno wabula bitandise okubanga bifuuka bya speed bwe kiba kuvayo baveeyo n'amangu olw'ensonga nti yagenze n'atakula
oluvannyuma lw'ebigambo bya General Moses Kandugala byatadde ku mikutu gye egya social media n'acriticizing eggwanga lya Turkey n'agamu ku mawanga amalala kitula international partners n'atiisatiisa n'okusala oba okuyimiriza enkolagana wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga erya Turkey. Kyokka Somalia yo neekulaga nti kale bwe kiba bwe kityo bwe kiri mutuviire ate era mwebale era mweraba ffe katukolagane n'eggwanga lya Turkey. Oliriza. The UPDF High Command resolved on February 24th, 2026 to exit within 1 year by early 2027 unless funding issues are resolved. Nti akakiiko ak'oku ntikko mu magye g'eggwanga erya Uganda UPDF High Command baatuula ne bakkaanyiza wamu zaali ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokubiri 2026 baatuula mbu ne bakkaanyiza wamu ku ntandikwa ya 2027 oba enkomerero ya 2026 lwaki tetuvaayo mu Somalia singa engeri y'obutatuwa bulungi ssente tesolovingibwa. This move coincides with the transition from ATMIS to the new African Union Support and Stabilization Mission in Somalia. Kino kikontana n'emikago gino ebiri AMISOM ne ATMIS. Egyptian troops are expected to fill some of the security gaps left by the departing Ugandan forces. Uliriza. Kino ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Somaliland Standard official website ojja kugendayo obeere nga naawe okisomako ebisingako kaawo. Eggwanga lya Egypt ligambibwa okuba nti liri mu kweteekateeka okujja okuzibikira ebituli amagye ga Uganda bigana bagalese singa ganaaba gavudde mu ggwanga erya Somalia. Era kigambibwa okuba nti Uganda ebadde yina abajaasi abali wakati w'5,000 n'akakaaga abagambibwa okuba nti be babadde bakyali mu ggwanga erya Somalia. Era n'ekiwandiiko ekirala wano ekimanyiddwa nga Tesfa News okuva mu ggwanga erya Somalia era batugamba Uganda has announced plans to withdraw troops from Somalia after 19 years of peacekeeping operations. Tikakati kimaze okuba nga kikakasibwa eggwanga lya Uganda ligenda kuva mu ggwanga erya Somalia. Era nkugambye eggwanga lya Egypt lirabika okuba nga liri mu kweteekateeka. Uliriza. The Ugandan government is currently navigating a period of significant international friction that appears to be driving these military shifts. Gwabadde alowooza nti Uganda newankubadde yalangiridde nti eri mu kuvaayo wandibanga waliwo ka pressure akava mu kye tuyita international community mu kaseera ke kamu nga ne legitimacy ey'obukulembeze bw'omukulu ekyali mu kuhanginga. Mu kaseera kano bakugamba nti kino kyandibanga kizze olwa international pressure egambibwa okuba nti eri emabega wa bino. Nkutuwala mpola mu biwandiiko eby'enjawulo byenjagala ogende mu maaso n'okubanga ate omanya. Uliriza. UN allegations in South Sudan. In March 2026, a report from the UN Commission on Human Rights in South Sudan accused of the UPDF participating in joint aerial bombardments that killed civilians in the opposition area, while Uganda dismissed these findings as hogwash and fake. Such reports have historically increased pressure on international donors to renew military aid. Owulidde bulungi nnyo kansubire wano otegeerawo nkugambye bino owulira nga bitambula biyinza okuba nga emabega waabyo waliwo okufoosingibwa kw'amagye g'eggwanga erya Uganda olw'ensonga nti mukadde kano international legitimacy ekyabuze eri obuyinza bw'omukulu agamba mbu yawangula akalulu n'ebitundu 71 ku buli 100. Kakati ebitundu 71 ku buli 100 birabika nga bitandise okufuuka akabasa. Wano batugamba nti mu mwezi ogwokusatu 2026 ripooti yafuluma okuva mu kibiina kya kitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu UN Commission on Human Rights ku nsonga z'eggwanga erya South Sudan baakyuzinga amagye g'eggwanga erya Uganda okwetaba mu bikwekweto ebyagenda mu maaso mu ggwanga erya South Sudan okwokya ba civilians abaali tebalina musango newankubadde nga Uganda yabyegaana. Wabula kigambibwa nti wadde Uganda yabyegaana ripooti sezivaayo ziraga nti international community, international donors, abavujjirizi naddala abawa kye bayita military aid eri eggwanga erya Uganda batandise okuba nga beetema oluvannyuma lwa ripooti eyo yafuluma. Kate weewuunya nnyo kano kandibanga ke katego akaasulibwa mu ggwanga erya Uganda nga mukadde kano abasajja balabika tebali wiringi kubeera nga bafandinga Uganda kyokka ate nga bakulu bakugambye nti bezimu ku nsonga ze bawa lwaki baagala okujja amagye mu ggwanga lya Somalia mbu ate akasente tekakyajja
kakati ate ne wano mu kiwandiiko batulaga nti akasente ako tekakyajja olw'ensonga nti eggwanga lya Uganda abantu abasinga batandise okulyewala. Kyekimu ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ategeeza nti byalwanako ng'oggyeko targeted sanctions waliwo kye bayita international isolation oba diplomatic isolation. Robert Kyagulanyi Ssentamu muwulidde emirundi mingi nnyo nga bw'aba ayogera n'amawanga gano mu maaso gaabwe abakanulira amaaso n'abategeeza mulekeraawo okukolagana n'obukulembeze bwa General Kaguta Museveni kubanga ssente ze mumuwa mu kifo ky'okuzimuwa azikozesa ekyo kye mugenda maaso n'okubanga mumugamba njagala obbategeeza nti ezo ssente zigenda maaso n'okubanga ziyambako mu kulinnyirira eddembe ly'abantu mu ggwanga erya Uganda ze zigula tiya gaasi ze zigula ebimotoka ebigenda okutulugunya abantu. Kakati ayagala obbategeeza nti mulekeraawo era abasaba ebbanga lyonna mulekeraawo okudiiringa ne gavumenti ya General Kaguta Museveni. Kakati kino kiringa ekitandise okubeera nga kirabikako olw'ensonga amawanga ag'enjawulo okutandika okuvayo ne baba nga batema obuyambi babadde bawa eggwanga erya Uganda obuli military oba kye bayita military funding ezitandise okuba nga zikendeera yandibanga ye impact eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akazito kagenze maaso n'okuba nga ateeka ku mawanga ag'enjawulo kubanga wano mu kiwandiiko bakitugambye nti amawanga military aid from the international donors etandise okuba nga ekendeera era Uganda kye bayita historically increased pressure on international donors nti waliwo ka pressure akatandise okulinnya ba international donors babeere nga balekeraawo okufacilitatinga buli kimu. Funding cuts and strained US relations. Uliriza tewerabira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga lya United States of America. Wano bakugamba nti enkolagana ya Uganda ne America eringa eyabezeemu akabeera kano kavudde kuki. Uliriza, the Museveni government hanging in the air reflects a real financial crunch. In early 2025, the US government signaled major cuts to overseas missions. By 2026, the US had stopped funding certain troops allowances for the Somalian mission. General Muhoozi Kainerugaba openly threatened to withdraw from Somalia after accusing the US embassy of supporting the opposition. Hey, enkolagano wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya America yagenda ekeewa obanga ekendeera olw'ebigambo by'ozze ng'owulira. General Muhoozi Kainerugaba yatuuka mbu olumu n'okuweranga bwagenda okujja amagye mu ggwanga lya Somalia olw'ensonga nti embasi y'eggwanga erya America mbwe wagira opposition mu ggwanga erya Uganda. Era oluvannyuma lw'obukulembeze bwa Trump okujja mu ggwanga erya America tulabye okusala kw'obuyambi kubadde kwa mirundi mingi nnyo naddala bwe yasala obuyambi bwali bugenda mu mawanga ag'enjawulo overseas missions. Kakati ate mu mwaka gwa 2026 US yalekeraawo okufandinga kibaita certain troop allowances for the Somalian mission ge magye genkugambye sente ze bali bafuna US negenda maaso n'okubanga ezisala. Muhoozi Kainerugaba ate mu mwaka gwe gumu n'atiisatiisa nga bw'ayinza okujja amagye ge mu ggwanga lya Somalia olw'okuba embassy ya America ewagira aba opposition. Kakati bino byonna birigambibwa kwa nti biri mu kuleeta obunkenke eri obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda era akaseera akazibu ke boolekedde kandibanga katandikidde Somalia. by'obadde omanyi ne by'obadde tomanyi sigala ku mikutu gino tugenda kubanga tubikutuusako byonna ogenda kubitegeera. Uliriza, friction in the Democratic Republic of Congo. The withdrawal from parts of the Eastern Democratic Republic of Congo, especially from Lubero and Mahagi, is also linked to local friction. General Muhoozi Kainerugaba set an ultimatum for the removal of the military governor of Ituri, claiming restrictions were frustrating UPDF's operations against the ADF. Nti bino mukyabitadde Somalia era mukyabiraba bwe mutyo eggwanga lya Uganda ne ku kye bayise local level batandise okufunawo akaseera akakazigizigi olw'ensonga nti ne mu ggwanga erya Congo ng'ekyokulabirako okuwalirizibwa okuva mu bitundu ebimu omuli Lubero ne Mahagi kino kiri linked ku kye bayise local friction. General Muhoozi Kainerugaba yatuuka n'okuwa ultimatum okujja amagye mu ggwanga mu province emayiddwa nga Ituri oluvannyuma lw'okuba nga alumiriza okubeera frustrated ne gavana wa province emayiddwa nga Ituri. Kakati bino byonna byongera okulaga nti Uganda teri safe, abasajja baleka batandise okugikyukira international legitimacy erabika ezadde ebizibu. Loss of benefits. Uganda erina byeri mu kufiirwa mu kadde kano era njagala okutegeeza gwampuliriza waliwo possibility ey'okubeera nga bino bye tulaba biringa ebyokusaaga naye ng'ekyamazima ke kabonero akalaga ti Uganda batandise ogenda maaso n'okuba nga bajja isolatinga ebimu ku byeri mu kufiirwa gwampuliriza.
byomanyi oba byobadde tomanyi Uganda eri mu kukola loss ez'ekika ekya waggulu ennyo oluvannyuma lw'akaliro akali mugenda maaso n'okuba nga kagiteekebwako. The missions in Somalia and the Democratic Republic of Congo provided significant benefits. International partners like the European Union and the United States of America provided stipends and equipment that supported the UPDF budget. Uganda etandise okubanga efiirwa ssente enkalu olw'okuva mu bikwekweto bino. Ekigambibwa nti international donors babadde bawa ssente Uganda ezigiyambako okulaba nga basupportinga budget ya UPDF. Muno mulimu omukago gw'amawanga aga Bulaaya, European Union n'eggwanga lya United States of America. Kigambibwa okuba kikati biringa ebivuddewo oba singa withdrawinga n'eviira ddala mu ggwanga lya Somalia ne mu Congo obwo obuyambi bategenda kuddamu kubufuna. Kyokka nga bubadde bugiyambako okwasaganya budget y'eggye ly'eggwanga. Analysts warn that a hasty withdrawal from both Somalia and the Democratic Republic of Congo create a dangerous vacuum, potentially allowing Al-Shabaab and the ADF to regroup and rescue cross-border attacks. President General Yoweri Kaguta Museveni has countered this pressure by calling for homegrown development and claiming the economy grew by 6% even after Western nations halted some support. Nti ye General Kaguta Museveni yategeezezza obazze nga ategeeza nti bano oluvannyuma lw'okulekerawo okulirayinga ku bazungu mu Uganda etandise okubanga ekula ate ku sipiidi y'ekika ekya waggulu teweerabira n'emisolo gitandise okubanga gyeyongera oba olyawo nga lwakasente kubeera nga kayetemye akabadde kava mu mawanga ago. Kakati njagala okutegeeza obuzibu bukyagenda mu maaso n'okubanga bujja era ng'obuzibu buno butuuse okubanga bujjira abatabwagala. Mu kaseera kano njagala okutwala mpola nga tugenda maaso n'okuba nga tukutuusaako ebyo bye tusuubira nti weetaaga okugenda maaso n'okubeera nga obimanya. Bannamagye bangi abazze bakwatibwa mu bikukwete by'enjawulo mu ggwanga erya Somalia olw'ebikolobero ebibadde bikolebwa eggwanga ab'amagye ab'eggwanga erya Uganda. A UPDF major was arrested following the Al-Shabaab attack on the Buro Maria base. General Museveni attributed the security failure partly to corruption and training lapses within the forces. Waliwo w'amagye ali ku ddala lya major yakwatibwa era mbu waaliwo obulagajjavu era nga waliwo n'obuli bw'enguzi. Soldiers were convicted for killing of 7 civilians in Somalia after their conviction by a military court in Mogadishu. Mu ggwanga lya Mogadishu waliwo ab'amagye ba UPDF abakwatibwa ne basingibwa emisango mu baashootinga abantu ba bulijjo mu Somalia. In a widely reported case, 17 soldiers were arrested in a sitting operation for selling fuel and military supplies on the black market in Mogadishu. Era waliwo ab'amagye mu mwaka gwa 2016 17 bakwatibwa era ne bagulibwako omusango baasangibwa batunda amafuta ne military supplies endala ku black market mu kibuga Mogadishu eky'eggwanga erya Somalia. Era nga waliwo n'envuuvume eziraga bandibanga abamu baali babitunda n'eri abamu kuba obubinja buno bwe bagenda maaso n'okuba nga balwanagana nabo. Kakati ebyo bye bivaako obuzibu. Then wano ne bajja ne bakugamba we are withdrawing our armies from Somalia oba where oba from anywhere. Naye njagala okutegeeza nti ebiseera ebisinga wabaawo obubonero obulabika obunnyonnyola obutalabika. Eggye ly'eggwanga erya Uganda ebimu ku ebyo by'owulira ebigenda mu maaso ebyogerebwa ebikolobero n'ebirala ebigenda mu maaso eby'okutunda amafuta n'ebirala ebikozesebwa ebibaweebwa kigambibwa okuba kyekimu ku bibaviirako obuzibu oba ebibaviiriddeko obuzibu okwawukanako ku ngeri Ganda maaso n'okubanga eyogerwako. Mukutu gwa Redson TV ne Uganda 24 live webale kubanga okyagoberera najjo sinzira okubanga gy'otulabira bw'ato naba kubanga subscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Kkiriza mpiteyiteko mu bubaka bwammwe bwe muteeka mu maaso mu comment section nga bwe nzija ogenda maaso n'okubanga ate tutambula mu updates ez'enjawulo ze tuzze tukola bangi abazze mu comment section mbeebaza. Saara webale kubanga kwoli Sylvia Dike webale kubanga kwoli message yatuuse. Faith Hearts nga bulijjo webale kubanga ogoberera. Serugo Everest webale kuteekako bubaka. Sebuliba George William webale kubanga oteekako bubaka. Juliet Christensen webale kubanga oteekako bubaka. Christine Nalutaya Sauda Sound Florence Ferries Ali Mubiru Babire Suzi Rwachitula Zoni Rwachitula Zoni webale kubanga kwoli. Namagembe Farida message yatuuse. Anisha Husna Koni Naluoga Waston Sira ono message James Tamale Christine Nalutaya nga bulijjo. Sara Sera Sylvia webale kubanga kwoli ono bamuyisaani webale kubanga naawe ogoberera ani omulala bamuta Abuwadadi
nawe bali kubanga kwoli ku mukuto gwa Red Zone TV n'okuteekako obubaka bwo nga bwe tugenda maaso n'okubanga ate tukutuusako updates zonna okuva mu nsonda ez'enjawulo nga bwe nabagamba nti ffe tubeerawo wano okutuusaako buli kika ky'amawulire ge tusuubira nti weetaaga okugawulira weetaaga okubimanya nga bwe bigenda maaso n'okwapeninga mu ggwanga erya Uganda. Kakati kkiriza tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubeera nga ziddako nga bwe tugenda maaso n'okubanga tubikutuusaako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.